Olwokusatu leero tukomyewo Manya Shamim Manya President 2026 akabonero kooti tubikumemezibitiifu emisaakulolo nti wenaayetaaga veitsi zino nga zino zinesibwa wetaaga buliva erya buli kiko oyagala yakwambala bwambazi toyagala yakusiba oyagala bikofiira mu abatatera nnyo okusiba bukaaya webiri oyagala kakaaya kashifo niwekabi oyagala kotoni ne kotoni waali oyagala kakaaya ki olawona tumuninamunyona mu abasomozi ate nammwe tubagamba nti yosote kati njagala okutegeeza bamaama ne bataata ab'eggwanga ly'Uganda nti emizikite mja kuliyo section y'abaana oleweza abaana weziriweza abaana eziri ku mutindo omwana we olugwe lwagenda okwambala oleme bisangasanga n'abantu balala nga ne material yeeyo ikyawoko ku Memes Beauty Fame ofunire omwana ekyokwambala omukulu weefunire ekyokwambala mugende mwena mwenanga mumekanika iko photographer and videography yeri kukata walina omukolo gw'okwanjula ayina embaga olina baby shower olina birthday shoot ate birthday z'abaana abato otuleetera abaana abato ne bwoba tugiddeeko maama n'otukwasa omwana oba n'ogirako omwana n'omutuwa bwino otugamba nze njagala ebifaananyi nga byoli tujja creatinga memories z'omwana tubagamba nti zo birthday z'abaana twazungeddemu ebinnonogo mutuwe abaana mwetwesige n'abaana bammwe mutuwe birthday shoot z'abaana ne bw'aba yakazi omwana yakaweza mwaka mutuwe n'oba akamuzaala ng'oyagala bamukuba ebifaananyi mutuwe ffe to creating memories gy'oli. Jaja Bruce TV, Jaja Bruce comedian ng'owena oyina omukolo gw'embaga oyina graduation oyina kwanjula ng'oyagala entertainment wali nnyo okukusanyusa ffenna tunoonya Memes Beauty Fame Jaja Bruce Ecop photography and videography ku namba y'essimu 0702 93 50 78 0702 93 50 78 tubeera wano buli lwakusatu ne mwami Ntanda nga twogera ku embeera eza bulijjo obulamu bwe tuyitamu obwa bulijjo tuyita mu bintu nga olumu olina endowoozayo naye ng'olowooza oba gye nnina nfu oba gye nnina nkyamu oba gye nnina yeeyo go wenna ali eyo ng'ogamba oba kino naakiyitamu ntya kino nkikoze ntya subscribinga ku Kitonsa likinga commentinga nyiga akadde aka notification akanaakutegeeza nti aha ku Lwokusatu bataddeyo ate Mondays Kitonsa twataddeyo program Mondays tuteekayo abavubuka abalina ke beekoledde muvubuka ng'olina ke weekoledde ng'oli eyo noonyaako oba weereza comment oba genda mu inbox oba genda ku mail yaffe eya Kitonsa ogambe nze amanya gange nno bwe gati munnange natandika bwe nti munnange njagala kugendako kunkyazaako njagala Shamim ankyazeeko ate nange motivatingeko ku bavubuka bannange tukyaza abavubuka ab'enjawulo nga abamu si ba celebrity abamu ba celebrity naye mosi tukyaza nnyo abavubuka n'abakyala tujja kuba tugenda tubongeramu naye abavubuka kiri rare nnyo abantu tebabalaba nnyo kubafaako naye nga abavubuka we bali bangi abalina ke beekoledde batuwa ku magezi nga ffe abavubuka ne batumotivatinga ne batubulira persistence kyeki ne batubulira bo bakikoze batya okutuuka we bali buli lwa Monday beera ku Kitonsa olabe muvubuka munno yakikoze atya waali atuuseewo atya omuyigireko ky'oba omuyigiddeko ate ky'owulira nti tekikkolera tokitwala olunaku Olwokusatu ne tukuleetera mwami Ntanda ng'ayogera ku bintu eby'enjawulo bintu bya bulijjo bintu bya bulamu olunaku Olwokutaano ne tukuleetera skiti zaffe eza Kitonsa ne Zubeeda beerako nnyo ate mwongere subscribinga tusobole okulaba nga tufuna akasente tubongere skiti mu wiiki tube nga tusobola okubawa Olwokuna n'Olwokutaano Monday ofune omuvubuka yeekoleddewo kaki akikoze atya Olwokusatu tukuleetere mwami Ntanda n'ennaku endala bwe tujja genda nga tuzikola ki nga tuzifiiringa ate channel esobole okubanyumira ne leero nze ne mwami Ntanda agenda babuuzaako ate tugende straight olwaleero ku bamulamu bannazaala abasezaala bakomawa mu bufumbo bwaffe naffe abakamwana oba abako tukomawa eri abantu b'omukyala oba eri abantu b'omwami mwami Ntanda buuzako ku bantu
bannanga abatuwuliriza mbalamusizza nnyo era amanya Zentanda Ibrahim basaba muwulirize muwulire tusobole okufuna kye tuyiga kuba eno ndowooza yange nammwe abali omulina endowooza zammwe ku buli kintu kyonna buli muntu abaako n'endowooza ye naye kiba kya muwendo ng'ogigabidde abantu ne basalawo endowoozayo ne bagiwa weerina okutuula kati nange eno gye nzija nayo eba ndowooza yange. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku bakamwana bannazaala abako basezaala balamu bange ne bannazaala bange ne ssezaala wange oba ab'enganda b'omusajja mbooza kati nga mukyala balina kukomawa ku bufumbo bwange. Ddi lwe balina okuwabula, ddi lwe batalina kuwabula, ddi lwe balina okunnenya, ddi lwe batalina kunnenya, era ddi lwe balina olwetegeera nti kati bayirabika basusse we balina okukoma. Limiti, singa basala limiti, balina kukomawa, limiti yaabwe ekomawa ku bufumbo bwange. Nze ng'omukyala be yafumbirwa muganda waabwe nga tetunnagenda ku sayidi yaffe ey'abaami. Famire yonna bw'omala ogiyingira tebaako weekoma naye enkola y'ebintu yebaako weekoma. Ate etya omuntu yenna bw'ayingira mu famire ye nga bwe nagamba nti ekikuuma famire nga ntuufu ey'omwami n'omukyala wateekeddwa okubaawo omukwano. Mukwano gwakubeerako ebbanga lyonna n'alaba ensobi z'okola n'azoogerako, mwattu n'alaba n'ebirungi by'okola nabyo n'abyogerako, n'ebituufu n'akusiima n'agamba okoze bulungi. Naye bw'otutuukira ogamba nti nazaala osusse oba ssezaala osusse, kwegamba wabeerawo obutategeeragana, wabeerawo obutasomesebwa, oba gwe maama oba gwe nadaada ku sayidi kangeze sayidi y'abamulamu abaako ne waayisa watali watuufu. Kati watabawo mukwano, buli lw'omugambako alaba nga amuyigganya, alaba nga amutulugunya. Kati ogamba ku muntu, kati oyinza okubeera ne mulamu wa waka ng'ekyamazima akyali muto ne bw'aba mukulu ng'amazzi gali ku ttaapu awo, n'omugamba nti kwegana naye ng'akiraba okeera mirimu n'okola kino n'okola kiri, n'olw'okuba alowooza nti ali mu kiti kya mwami oba okwegamba mu sayidi yonna kya mulamu, naye okuleeta obuleesi wali otuzzeho twatuleeta ewaka ne kimuzitoowerera. Naye bwe wabaawo omukwano mu maka osobola okwogerezeganya ne bbaawo n'omugamba nti mu kifo ky'okufunayo oba omuntu atuyambako kasita tulina ono ogundi senga akeera n'atuleeterayo mu mazzi. Kati n'omuntu oli gw'ogamba ekintu ne mukimwagazisa ne mukimukolamu mu mukwano ng'okuleeta amazzi okugajja ku ttaapu okugaleeta wano awaka mugakozese mwenna naye agakozese si bulabe gy'ali. Naye waliwo entuma n'endagira emalamu omukwano ng'ogamba omwana olina okukeera okuleeta amazzi, gwe mulamu wange ogamba mulamu wo olina okukeera okuleeta amazzi, ojja kuleetanga amazzi n'ennyumba n'ebanga nsinsiimuula, otegeera ndowooza waba atandise okubeerawo obutakkaanya. So omwana oyo bw'abanga mulamu wo abe mulamu wange nze omusajja, ne bwe mbaako ne kye mmulagira nteekeddwa omuwa ekitiibwa mu ekyo kye mmulagira asobole okukikola ng'akikola mu mirembe. So buli lw'oteekawo embeera eteekeddwa okubaako ng'esusse weyina okukoma, kwe kitandikira oba maama ow'omusajja kati bw'ajja ewaka bw'ofumba oluusi oyinza ofumba enva akannyo ne kayitamu n'agamba nti leero wawasa mukazi kyona alasobola nakufumba nva ndidde enva zonna zijjuddemu nnyo nga naye yali azifumbyeko omunnyo nga guyitiridde, okitegeera ndowooza. So ne bw'aba awuliddewo obuzibu obutali bwa bulijjo asobola okuba omwegendereza kuba gano maka si gage.
azze wa mutabani we makasi gage azze wa muwala we otegeera ndowooza ateekeddwa okubaako ne waakoma otegeera ndowooza ne bw'abaako n'ekimunyigiriza akimire kuba muntu mukulu asobola okukimira n'aguma otegeera ndowooza naye bw'ataguma n'amala gakireeta ne bwema nkoze ensobi kangeze nga mmwe abakyala mu kufumba kuba okufumba bayiga kuyiga ate oba bakusoma n'okusoma kati bw'obaako gwe kyotegeera nkwata bulungi okinjigirize naye leka kuteekawo mbeera ate eraga nti kyenkola sikitegeera kituufu sikitegeera singa aba akinjigiririza ebbanga nga sikikwata nga tokikwata asigale kubanga abantu omwana bw'atasoma bulungi tadda mu kibiina gweolina kugamba nti alina kukiddamu mirundi akiddemu paka lwali kitegeera bw'atakitegeera omuntu wa bulijja omuntu Mungu gwe yatonda alina obugumiikiriza obwo leero nazaala wange anjigiriza bwe bafumba amatooke n'enkya aŋŋambe jangu twongereze bwe twakomye nze ŋŋamba omuntu gw'ayigiriza ng'ayagala okukwata bwe nteekayo ebirowoozo nazaala wange tasobola kunjigiriza bye bawaata amatooke okumala mwezi mulamba nemba nga sikwata nga bye bawaata amatooke singa mba nga nnina okwagala n'omukwano gy'ali ne mmanya nti ne kino kyankolera akinkolera kuba nti bambi anjagala njige bwe bawaata ettooke nange nsobole okuba ne mutabani we ndi mufumbire ettooke eryo oba n'alaba nti ajje wange n'ensooka emmere n'enginyiga yokka n'engimuteera ate mu lulagala ate n'enkola ki n'endyoka ngisaaniika najja n'anjigiriza nti muwala bafumba basaaniika bwe batya emmere n'akinjigiriza omwezi mulamba singa dda ogwokubiri nansanga nga nkyakwata emmere y'emu n'enginyigira mu seppiki n'engiteeka mu ndagala obutategeera buba bwange era alina okumbeerako nti munnange nakuyigiriza n'ogaana okuyiga era akwate n'omwezi omulala nagwo agunteekemu si tteeka nti omusomesa akusomesa asobola okusomesa n'otegeera byakusomesa nazaala ayinza okuba nga akusomesa ng'ekyamazima ng'ensomesa yo tetuula mu bulamu bwo nga wateekeddwa okubeerawo kwegamba gwe obwetaavu bw'oba olina mu kintu ekyo ayinza okusomesa ne kigaana okujjula gy'oli oba okufuuka ekyomuwendo gy'oli kati tekitegeeza nti gwe otategeera osanga omusomesa akusomesa nga yatakutegeeza kutegeera kutuuka ku kinyusi kyova olabanga ne bwe twalinga tusoma kwako ke nasoma kakatono twabeeranga nga waliwo omusomesa mu butuufu asomesa nebigaana ne wabaawo omusomesa nga bw'ajja obuliranga buli kyasomesa kikuyingira otegeera ndowooza ekyo tekireetera ate kutuuka kuvuma oba kuteerawo mbeera mukamwana wo titategeera otegeera ndowooza gwe mutegeeze ebbanga lyonna nga bw'omugamba nti emmere osooka mwebaza ekyo kyatuuseeko kuba toyinza somesa muntu nga n'atabaako wakiri katuukakokko katono mwebaza ekyo n'omugamba nti ogenda ekyo omulimu ogutegeera kuba luli amatooke wali togawaata bulungi naye ogawaase bulungi naye kati wano wowakoma tutandikire wano kati bw'otuuka wano bw'omala okuwaata amatooke gakole bw'oti naye omuntu oyo alina okusomesa ekintu ekyo ateekeddwa okuba nga alina okwagala mu ye nga n'omukwano mweguli nga naawe gwe basomesa ebyo byombi obirina bw'oba tobirina otandika okugamba ti nazaala ayise w'alina okukoma nazaala anoonya ekibakuuma ekitajja kuyombya mutabani we mutuuke kwawukana naye ataddewo embeera ekugamba nti kino kibulamu bw'ate ogamba nti nazaala ayise w'alina okukoma era ebiseera ebisinga obungi wabeerawo obuyambi obuba buyita eiza ku mukamwana oba nazaala oba taata oba omuntu yenna obuba bwagala obbakuuma nga muli mwenna kati obuyambi obwo oluusi gw'oba obugamba nga ye tabwetaaga kati mu butabwetaaga akozesa ebigambo ebimu ku ebyo nti ono ayise w'alina okukoma okakasa nti basayidi y'omwami ne sayidi yaffe two-way it's a two-way traffic sayidi yaffe n'ey'abaami
tekuli kayita waina koma ekigambo tukikozesa bubi tukikozesa bubi singa nkeera enkya nenzija nenfumbirwa mu bufumbo bwange bwenfumbiddwamu mukama nanyima omwana omwezi ogusooka mwaka gumu kitundu wa myaka 2 nemba omwana n'abula completely nazaala wange najja nambuuza obuto lwagaana olina buzibu ki maama simanyi nange wali olufunyeko ne luvaamu ne tutamanya nti nedda oba wazaalako oba obadde ozijjamu awo abatayise waalina koma n'atuuka n'ogamba mutabani we wasa omukazi emyaka 2 mingi twamugula bintu tatugasiza naye nga mutabani we ye nga ye kibadde tekinnamuluma eyo incident emu tulina incident endala nga nafumbiddwa naye nga nakatuuka omusajja wange naŋŋamba tugenda zaala mu myaka egi siri nnyo omuntu w'abaana kuba nabo gye bali abasajja bataagalira ddala baana nga omukazi waali amwagala naye ng'ayagalayo abaana be nga 2 nentukana nga atujazza era nze egy'okugamba nti funaki olubuto abeewabwe ne banteekako akajanja abeewabwe ne bajja ne batandika okuyomba nga tayagala bannyonnyola kiriwo nange saagala kukola ki kuba obufumbo saagala kujjayo byama byange n'omwami wange tayagala kujjayo byama bye awo era baba tebannayita we bandikomye kuba awo mba ndaba otandise okutuyingira mu byenda kaakati nazaala abasinga obungi oba abantu ebintu ebimu tuwangaala nabyo nga tubikola mu bukyamu nazaala okugamba muwala we tinga tufuna lubuto ekyo ekigambo kiyinza okuba nga kirungi gyali eba concern n'agamba nti omwaka kibuzibu olinawo obuzibu oba osanga abazze n'obuyambi aba afaayo akireese atya enjogera gyakyogeddemu enjogera gyakyogeddemu enjogera eyo bweba teyina weeyise ebeera nnungi kuba okuzaala si kutuufu kusigala kulungi otegeera ebeera nnungi kati bw'ateekamu eddoboozi ery'obusungu aba ayise w'alina okukoma otegeera ndowooza n'ebibuuzo ebitasaanidde olwo aba ayise w'alina okukoma naye bw'ajja mu buntu n'agamba nti waliwo obuzibu nga muganye okufuna omwana nga nkaddiye sireze ku muzzukulu okiwulira ndowooza eba concern kati olaba omutima gwakyogereramu owulira gwa mirembe naye waliwo kangeze nazaala najja n'agamba nti ensonga enkulu endeesewa ya mwana otegeera ndowooza okuva lwe wajja wano nze mbamanyi muyina enkola gye mukolamu so okubeera wano ng'oli ku mutabani wange omuli azaamanya okitegeera ndowooza ojjuza ttooyi ateekawo embeera mu butuufu etali y'abantu bakulu otegeera ndowooza aba ayise w'alina okukoma naye gwe wagamba ebigambo ebyo reaction ye gwe okumuwangula oyina kakasa nti byaŋŋamba mbitegeera era ntegeera naye maama avudde mu mbeera y'okutegeera kati nze nina okutegeera nze nina okutegeera gwategeera oyina muyisa oti ne bw'asituka n'akola atya gwe kkakkana mugaye nti mami ekiseera tekinnatuuka ndowooza tekinnatuuka biki nga bakakuwasa emyaka kati 2 emyaka 2 kituufu naye gwe bw'oyogeddeko ne mwami wange yaggambye atya ate njogera naye yafuna olubuto ti naye yalumpa olubuto awo oba omuwe mudde nazaala yafuna kuba naye akuwemudde byonna byabuwemu tekuliko kitali kyabuwemu otegeera kubagga okujja ewange oyimirira n'ogamba nazaalawo nti kuba era yalumpa awo oba tomuzeemu ye yasoose n'akugamba awo oba toyiseewo ku nazaalawo asoose n'agamba nti kiki ekikuleetedde okulemererwa okufuna olubuto kuba ndowooza eba responsibility ye nga nazaala okumbuuza alina concern eri okuba nti annafuna muzzukulu mutabani we bw'amala okubuuza oyinza n'okizuula nga mutabani we alina obunafu
obutazaala nti mutabani we yalemeredde okumpa olubuto. Temubaamu kwegamba kuba kuwanyisiganya bigambo. Enzitoya gy'obizitoya yeetwala eri mu buwemu. Naye empewula gy'obiwebula yeesigaza ekyo ekituufu ekibirimu. Otegeera ndowooza naye buli lw'oteekawo embeera otegeera akubuuzizza kibuuzo omuzzeemu ekibuuzo. Otegeera ndowooza ti gwe wayogeddeko ne mutabani wo oba wayogeddeko ne bba wange. Otegeera ye yakuzzeemu ate maama bw'agenda nazaala mukakkana otegeeze omunyumyemuko ne mutabani we kuba mutabani wo naye ayinza okuba n'obunafu nga ayina ebigambo ebizitowa bye yagambye maama nga yeemulugonyezza eri maama we nga naye yagenze n'atwalayo ebigambo oluusi maama kwe yasinzidde okulinnya ajje okuleeta embeera eyo. Bwe mwogera ofune ennyinnyonnyola gy'omunnyonnyolamu kubanga gwe oba otegeera lwaki tonnafuna lubuto naye omutegeeze kiki ekikyagaanye. Otegeera ndowooza era otuuke ne kussa eri mugamba tikyogamba nti ndi wano lwakuzaala senga mba nnemeredde okuzaala tetujja sobola kuba ffenna. Obufumbo omusajja asobola okuwangala n'omukazi nga tamuzaalidde? Asobola okubeerawo obulamu bwe bonna bonna nga tebazaalanga ne batazaala mwana. Buba bufumbo, obufumbo si mwana. Obufumbo kuba kutegeeragana. Obufumbo tekiriimu nti mwana kuba kutegeera. So omufumbo omwami omufumbo n'omukyala omufumbo singa omwami wange atandika okupressurizinga omwana nga omwana bw'aba aganye mukama waliwo abantu mukama bagezesa n'agezaako buli lwabanga alufuna Mungu n'alutwala buli lwabanga alufuna Mungu n'alutwala awo ebigambo ne bitandika awo omusajja ne yeekyawa ye kennyini n'agamba bannange ze saamanya nti nawasa mugumba. Kaakati omwami oyo aba teyawasa mukazi we aba yawasa mwana. Okituuli obufumbo si mwana. Nkufunye nnyo. Obufumbo omuntu akyawa mukazi we gwe yawasa olw'okuba tazadde aba yawasa mwana. Aba yawasa mwana. Naye wampasa otegeera nfunye obuzibu naawe obulaba tunoonya omwana kuba tumunoonya abo. Nange mwagala. Tumunoonya babiri omwana talabika. Kati ekyo kinkyayisa oba wayagala kiri kyotalabako. Obufumbo kuba kutegeeragana. Mwami Ntanda ow'omusajja amagezi alemereddwa okuzaala mukyala we omwana okugenda awasse omukazi owookubiri. Ekimu ku bintu nagamba okuzaala kankiddemu nkiddemu okuzaala tujja biddangamu ku buli mutu byerabira tulina obikwata. Kikolwa kibi. Okuzaala kikolwa kibi. Kitya? Okuzaala kwonna kwolaba oba mbwa yeezadde oba mbizi yeezadde kikolwa kibi. Gwe tandika obbijja eyo gyenkuzze oba nti yeezadde kikolwa kibi. Kitya? Okuzaala kujaagaana. Wabula okuzaala kikolwa kirungi. Obutazaala kikolwa kituufu. Obutazaala ongasi kyekituufu. Obutazaala kikolwa kituufu. Okuzaala kibi. Okuzaala kirungi. Kambi kwawulire. Ongase waya. Kambi kwawulire. Obitegeere nnyo n'abatuuliriza babitegeere. Okuzaala kikolwa kibi senga oba ozaalidde mu kiseera ekikyamu. Okuzaala kikolwa kirungi senga oba ozaalidde mu kiseera ekirungi. So ekituufu ekirungi. Okuzaala kikolwa kituufu. Obutazaala kikolwa kituufu. Kubanga teri asobola akubanja omwana bw'omala omuzaala ate ng'akudduka oba ng'afa. Nze taata wange yammanjanga abaana naye yafa yandekera ekizibu ky'abaana kubanga mbalabirira mbawa buli kimu. Wali obazaalidde ye? Nanti ye yaŋŋambanga nti zaala tubeere bangi. Koggwe? Nange kanzaale taata ŋŋambe.
ate nakulekera omugugu ate nga mwakiteesaako mwembi ate senga nakitegera yandibadde ngamba ye nandibadde mugamba nti ngenda kuzaala naye twagala abaana abo basome bategeere ne Katonda. Okuzaala okumanya kikolwa kikyamu kibi si kikyamu. Ekintu ekikyamu kyekintu ky'osobola okugolola ne kitambula obulungi, naye okuzaala obubi obukirimu tife abantu abazaala tweyinako obujulizi nti bw'otaweerwa ogenda mu muliro, bw'otaweerwa gwazadde ng'omaze okujja ku nsi, okubeerawo okwo ku nsi kulimu emirundi egi, bw'otagenda mu jjana ogenda mu muliro. Naye naawe kenyini tonnayawula wajja olina okugenda oba ogenda mu muliro. Lwaki bwenzaala option mba na bbiri? Nanti ne bw'oba tonnazaala kasita bakuzaala kasita obeera ku nsi. Obviously. Kati bw'akakasiza ddala nti mu nsi muno mulimu bw'ofa ng'oli mwonoonyi ogenda mu muliro, ate ng'okakasa nti emikisa gy'okwonoona mu nsi giri waggulu nnyo okusinga ku gy'obutoyonoona. Kati bw'ozaala omwana oyo omu oba nanteekateeka ki eyinza omukuuma obutagenda mu muliro, ng'ate omanyi nti omuliro gulinamu jahannama kwega gulimu n'emitendera. Kati okuzaala kisigala kikolwa kibi eri omuntu ne mu byawandiikibwa bwe kiri. Eri omuntu azaalidde mu budde obutali butuufu. Omuntu azaalira mu kiseera ekirungi ye muntu azaala omugaso. Atya okumala okufuna obwetaavu nti njagala kuzaala naye omwana mwetaaza ki? Kinetaaga okumanya nti omwana ono muzaala naye mwetaaza ki? Ate gweosobola otya kati essaawa zino leka nkubuulireyo akantu katono. Tuddeyo eri tugenda kudda nga twogera ku baana. Kuba kati topiki y'abaana nnene. Kati leka tugendemukko katono awo emabega. Olunaku olumu bwe twali tunyumya oba twali tunyumyako byaffe, ne nkugamba nti bw'obeera n'omwana ng'olina emyaka 8 naye ye omwana ng'alina emyaka 6, n'omuntu omulala ng'alina emyaka 8 ng'omwana we wa myaka 2 ogenda n'aluwa. Ngenda n'ow'ekinana ng'omwana wa myaka 2. Kiba kitegeeza oyagala bwetaavu, kuba omuntu ow'ekinana emyaka 8 bw'aba n'omwana wa myaka 2 asula waasula mu nnyumba ye, bw'aba amuteeseteese ye muntu asobola okusitula maama obutaata n'amutwala oba mu ddwaliro oba n'amuwa emmere n'amuwa buli kimu. Naye omuntu ow'emyaka 6 nga taata we alina emyaka 8 kiba kitegeeza abakadde aba tekuli kasobola kuyamba munne. Ow'enkaaga aba akutuse taata akaaba kugulu omwana akaaba mugongo. Kyekugambye okuzaala mu kwagala n'okuzaala mu kibi n'okuzaala awali obwetaavu naye okuzaala kikolwa kibi. Singa ozaalira mu budde obutali butuufu tokikomyawo oba ongatta bwoga nti kikolwa kibi kubanga basikutegeera. Singa oba ozaalidde mu kiseera ekitali kituufu. Tukyali ku baganda baffe asaidi zombi bakomawa bamama baffe bazadde baffe nabo bakomawa ku bufumbo bwaffe. Nze ng'omukamwana nkomawa ku ssezaala wange kuba tulina culture etugamba toliira bikajjo wali ssezaalawo. Yes, mu Buganda tolya kikajjo wali ssezaalawo si ekyo bwe bagamba nakati bwe balowooza. Tokuwa ssezaalawo haaga, toyita ssezaalawo mu maaso. Ssezaalawo ne bw'aba mufu toyita mu maaso ga ntaanaaye. Mu Baganda bwe bagamba toyita mu maaso ga ntaanaaye. Kati kwegamba obukwakkulizo bungi ku ssezaala mu culture. Bwe tudda mu ddiini taata oyo aba taata wange era ndina waddembe okugenda ne ndoopa omutabani singa mba nga nnina ekinyigiriza. Kwegamba eddiini ate yoffe eddiini y'Obusiraamu n'ekigonza nti oli bwakuwazaala mutabani we naawe mutabani najja n'akuleeta mu maka gano ofuuka mwana mu maka ago. Nkoma wanze nga nze ku ndowoozayo nze ng'omukamwana golowooza nandikomyewa ku taata
ne taata yandikomya wakunze muka mwana we. Kakati omanye ebintu bye tuwangaala nabyo mwe tusanga ebintu ebibi era mu bintu bye tuwangaala nabyo mwe tusanga ebintu ebituufu naye nga tubyeyambisa so n'ebirungi ebintu biri byonna byolaba ebyo bye baateekangawo emiziziko edda waalingawo obwonoonefu bungi nange ndaba ng'olumu byalinga baali boonoonefu buseegu baali baseegu obwonoonefu obwo kati obwonoonefu obwo oluusi omwana omulenzi yawasanga muto n'awasa omwana omuto ng'ate ne taata azadde taata nannyini mwana naye yazaala muto bonna bato osanga famire ezo ne mu kaseera kano weezi nga mu butuufu bw'osanga taata yenkana ne mutabani we kati ne bateekawo kiki ekiyinza okubagatta ti omukamwana tasala lujja takola bw'atyo tegera ndowooza n'omwana omulenzi asobola okubeera nga gwe muwala wange ng'ate nazaalawo naye muto nga sayidi zonna zonna bwe tugira kati abantu bwe batunuulira ebintu ebyo munda babitunuulira ne batategeera kiki bwe bayinza kikola era ekintu ekyo kireetedde obuzibu bungi nnyo abantu sayidi emu obutafuna saavisi ya sayidi endala kuba kyangu nnyo okusanga nazaalawo ng'alina obuzibu naye olwo n'okyomukwatako olw'obukwakkulizo buli simanyi obukosimanya bityotegera ndowooza naye waliyo endwadde esobola okukankanya omuntu nga tolina kunazaala gwewakwata n'obeeraawo ng'otintima naye nga si yawano wokka wonna wonna ebeera okuba bulwadde kaakati mumbeera eyo tegera ndowooza ne bayonoona ebyo oyinza okubeera nga omwana ow'obuwala omuntu ayinza okwanguyira okumudulula ensonga zo ayinza kuba sezaala bakumye omukisa ogwo kuba ye mukwano gwo era muntu mulamu bw'oyogera naye ofuna emirembe mu nsonga zo tegera ndowooza kati bakulekeddewo abalala abatazitowa bwenkana oli buli lw'oyogera nabo ebigambo n'awulira tosobola mutuukirira otegera olwabaawo omukwano abantu abalina omukwano ebintu ebyo babigooza omukwano bwe gubeera mu famire ezo zombi sezaala bw'oba toyagala musemberera yaase mukamwana bw'oba tosobola yaase kwega mu mukwano ogwo okubeerawo kasitagulo omukwano gw'ebigendererwa otegeera ndowooza era abantu abo bawangaaza nnyo okufuna nga mulimu omukwano sezaala tafuuka mulabe ne nazaala tafuuka mulabe kwega mubeera famire kuba wayingira mu famire eri olinaku bayita n'ozaalibwayo era oli mwana otegeera ndowooza kati obuzibu bwe bujjira nze abantu abalina emitima emiti famire ezo abantu abateekawo ebyo ebintu ebyedda olw'ebigendererwa ebikyamu gwe kyolina okukola ng'omwana ow'obuwala bwekakasa nti famire eri gye ngenze waliyo taata wange waliyo bataata bange waliyo bamaama bange waliyo balamu naye saafumbirwako mu nnyumba nafumbirwa mwami wange naye bali mikwano gyange era sezaala ekyo kyembiko sijja muwawukanya era osobola n'okumugamba kyekyo ekikolwa kikyamu kuba omuntu abeera muntu ne bwankubadde aba afudde muzeeyo n'omugamba nti ekikolwa ekyo si kirungi era kya kibi mukozi ekigendererwa kyosebungo mutegeera ndowooza omuzza mu buntu n'omugamba nti kirabika taata ye kirabika omuzze kungo nga kakodyokoyitiddemu otegeera ndowooza kuba ate era bwe naakola ne mutabani wosijjama bazisaga akulekanga naye ndaba
gy'omala ng'osigala otegeera. Teriiyo kintu kisobola kukaluubiriza. N'ekimu obulamu bw'ensi eno buli kintu osobola okufuna solution yaakyo. Otegeera ndowooza. Kati mu nsonga ya Sezaala tolina mubeera wala. Naye olina kubaako ne wookoma. Abeere mukwano ku kibi ki. Awo katundu tutegeera. Omukwano tekutegeeza kajanja. Omukwano ne kabubeere mu bufumbo wano. Buli lw'oteeka mu mukwano n'oteekamu akajanja. Akajanja kikolwa kikyamu. Kibi. Bwe kintu kyonna ky'oteekamu akajanja waza simanya leka tujanja waze tukole tutya. Buli kintu kyonna ky'oteekamu akajanja. Oba omaze okukola ekintu ekikyamu. Kiba tekijjudde. So bwe kuba mukwano baawalabira mu bikolwa. Ne bwakola naye bw'oteekamu akajanja kiba kitegeeza njagala kwongera. Kitajja kubeerawo bbanga lyonna. N'abeerawo n'omuyimiyako mugongo n'otandika omukola amasa kyotajja mukola bbanga lyonna. Okitandisa otegeera nokukaba kajanja. So Sezaala tabalamuzi. Ate kasita mwami ntanda Endowoozayo nsobola ennyumira nnyo nze nga nze nendiwulira nga owulira nga si kituufu naawe ng'otula Endowoozayo genda mu comment section oteekeko kirannange nedda. Sezaala ani bakudduka olujja kukaayanya kubeeba Endowoozayo naye eya mwami ntanda yeyo. Olunaku olwayo njagala tukwatekwate obufumbo tubufundikire ate mwami ntanda olwokusatu lwadda tulabe nga tukwata ku baana atuddekole omwana nandikuziddwa ati diddo wandizadde omwana olina kumuyisa otya. Tulina empisa ey'ekizungu, tulinawo ey'ekiganda, tulinawo ey'eddiini. Mwami ntanda atutemeretemere ye Endowoozayo eyimiridde etya ku mwana. Tujja kugenda n'omwana paka wetunamalayo nga bwe tukoze obufumbo. Mwami ntanda tuzingazingako obufumbo. Saagala tubeeko nga tulinako ketwerabidde ketulesse obufumbo. Kotoka tunaba twerabidde obwo tosobola tuteerayo mu comment section n'ogamba bannange toleka mwami ntanda kugenda nga tatubuulidde kano ku bufumbo. Tujja kumuzza atuwe Endowoozayo ku kiki kyonaaba otuwandiikidde. Mwami ntanda kyabugunjufu simanyi oba Luganda lwekozeseza kyabugunjufu mu bufumbo nze okubuuza omwami wange oluddiwa ennyukuta ya okukola mu maka gange era wenaba wakugikozesa ugikozese ddi ate entya. Si kyabugunju wabula kituufu. Omuntu okubuuza ovaawa kirina musitani omuntu naye embuuza kiringa bwe munaaba mwogera n'omuntu nga tunyuma n'omugamba oli musiru naye olina woyinza okuleetera ekigambo n'ogamba omuntu oli musiru nga kivuma. Otegeera nefeesiyo kiki kyeraga. Naye nga nzizeeyo ewaka wange mukyala wange yabadde ansuubira ssaawa ngenze 2 kitundu mukyala wange ambuuza ng'oluddeyo. Otegeera ndowooza bubi kyobwo kirimu kikolwa kituufu. Otegeera ndowooza era ekikolebwa omuntu omutuufu mu kaseera okubuuza omuntu tekiriko abuuzisa ate akiriko waliwo okubuuza olwokubanga musajja yakayingira lupaka n'ogamba kifaanagana okukwata essimu ng'okakasa bulungi nti ebigendererwa bye bikwasita essimu ya bbaawo. Si bituufu, si birungi, wabula bibi. Kwawukana otaddewo kwawukana era kubeera kwawukana. Kutegeera ndowooza naye enkomyewo ewaka omukazi omugunjufu era omutuufu kiba kitegeeza nti ne bwe muba na appointment ne munno oba omuntu yenna n'akeerewamu n'omubuuza ti kuba muyinza okulagala nti ssaawa 4 kituufu n'atuuka ku 5 era osobola omugamba nti oluddewa oba edda ndi wano nkulinze. Otegeera ndowooza kati akunnyonnyole kuwa gy'aludde kuba mwakola appointment
ng'essaawa ezo muyina kubeera mwenna otegeera ndowooza kati n'ewaka omukazi omutuufu yawe yabuuza bbaawe oluddewa naye mumbuuza ey'ekigunjufu si byakutuna noga ovaawa kubeera ebintu ebyo bikyankalanya nnyo tokuba ssimu amaka ago okitegeera ndowooza oludde luddawa mu kigendererwa ekikyamu so oludde luddawa kuba kati olaba abakazi n'ekibaganda okuba amasimu nga babba baabwe tebannadda waka omusajja ayinza okuddamu ekigambo n'owuyanga n'obulamu bw'ekyayi olumu ng'omukubiramu just concerned tinga tolabika n'agamba nti nakutwalidde ki balemanya essuuka nesepiki nabireseka nakutwalidde ki kati ebikolwa ng'ebyo kitegeera ndowooza olina okukakasa nti omuntu gw'obuuza nti oluddewo ategeera so wamanya nti bawo n'omubuuza dda mbu totawaana olina okukizuula kuba gw'otegeera wakakasa nnyo nti bba wange okutegeera kwe kutambula kasoobo okitegeera bw'omala okikakasa nti bba wange kituufu entegeera ye amala n'ategeera naye alwawo noonya w'olina omubuuliza ekibuuzo ekyo buli muntu amanyi omuntu kuba ategeera omuntu we omuntu olina mumanya bumanya bw'obeera n'omusajja mumanye musome muyige mutegeere owulira ebigambo ebyo bw'obeera n'omusajja kize tuwe traffic nabo bw'obeera n'omukazi musome muyige nanti kati gwe nga gwe kati nze nina okutegeera mukazi wange naye mutwalire obudde musomesa ntegeere okutegeera kutegeera omukazi ayina okusoma omusajja oba omusajja bombi buli omu asobola nze nina okutegeera mukyalawo namumanya ne mufuna ne musoma ne muyiga ne mutegeera kati mukyala wange nsinziira ku ebyo byonna bye namala okumutegeerako nentegeera kikyasobola ne kyatasobola kati omwami bw'akomawo leeti jja mu bokisi yo muwateeka okutegeera kw'omwami wo ogambe nti kati ki kuba akonkona owulira oba asindika oluggi ng'owulira n'omanya ntandikiddewa kyono kati mu kaseera kano kyentandikiddewo okusooka kusirika ddi lwe mubuuza ekibuuzo kino oleme kwemenya naye oleme mumenya kubanga bw'omubuuza ekibuuzo eky'emirembe ate asobola okyanukula mu gitali mirembe otegeera ndowooza kuba oyinza omubuuza nti oluddewa nakubuuza okole ki obibuuzaani nakubuuza okole ki nakubuuliza nawe obibuuzaani mbeera omuntu buli lw'owangaala naye omanya akaseera k'akatuufu n'akatali katuufu oba otegeera oba omaze omutegeera otegeera kati ekyo ekibuuzo w'obikozeseza wokka tokozesa bibuuzo awo awatali watuufu wa kubeera bibuuzo kuba bw'obikozesa omenyeka ne gw'obibuuza amenyeka kati omwami ye ng'ali mu maka tekimukakatako kuba nti ampuliriza era abaami ddi lwe balina otuddamu engeri gye batuddamu eyo eri weird kuba abakyala bangi abali mu bufumbo amenyeka lwa mwami we kuba nti amuddamu mu ngeri eyo etasaana kuddibwamu muntu munno ng'owategeera kuba kusooka mwe mwali musooka obufumbo bwammwe oba mwe mwali mu butandika mwabuzimba mu lutobazi mwabuzimba awantu buli kaseera awabeera nga si watuufu mu kusooka okusookera ddaada ng'ofuna ekintu okusooka ekitegeeza ziro ziro eyo gwe muwendo buli lw'okola ekintu nga kiriko okusooka fuba nnyo okusooka okwo okutwale nga kwa muwendo kiki gw'otandika okujjukira bwe mwatandika okusinkana n'omwami oyo biki bye mwanyumyanga kuba obirina munda mu bwa we mutuuse kati omwami oyo akuddamu ebigambo ebyo ebitagasa yabikuddamuko ne lunaku lwe mwasisinkana n'okiyitako n'otabitwala nga nsonga
era omwami atasobola kwanukula nga bw'alaba yabikwanukulako yabyanukula n'okiyitako n'amanya nti ojja kimanyiira so bw'oba omusajja oyo omwagala oba omwetaaga bwe kakasa nze ntegeera bw'omala okukakasa nti nze ntegeera tandika okukola omulimu gwo ogw'okumusomesa ategeere. Ebyo oluusi abasawo Abaganda babikozesa nnyo ne bagamba omusajja ayomba nti ye ate ggwe nti nange bw'aŋŋamba ebigambo ebimu muddamu bagamba kituufu nti ye n'akugamba nti bw'oddayo ewaka bw'atandika okuyomba gwe teeka amazzi mu kamwa gwe mutunuulira oti naye ng'olina amazzi mu kamwa kiba kitegeeza akusomesa mpisa wamala nagaawo omaliriza gawandule bwe bikolera ng'onaakola otegeera ndowooza kumbe yalayo ng'empisa ntono kuba ayogera naawe agenda okuwulira nga kavaayo kali ak'empisa ezitali n'agamba ono wakalabika muliro sajja aleekana naye n'aleekana ennyumba n'ekwata n'atandika okubuuza ebikwatagana ku maka n'agamba nti bw'akomawo k'omuwa Katonda ate nga nkamuwa ng'ate maama gundi akamuwa otegeera ndowooza alina owookubiri akamuwa n'agamba nti tonyega buno obuddo buno bwenkuwadde obuntu buno eddagala lino gwe bwajjanga oliteekamu mukatunda gw'olumala nga kateekaawo kumba akutaddeko nti kati omusajja ogenda mukamulira ng'akatunda kubako kakamula okaagala mukazi wange yakyuse nnyo bwe gaba amazzi n'agamba nti amazzi mu kinaabiro ekinaabiro kiri luddawa nti nze amazzi sigateekayo kati gogenda otandika ogamuteerayo kati n'agamba nti akantu kano okalaba gwe bwajja kateeke mu gundi kati kyokola akantu kano eddagala lino olunyuma nnyo nti bw'atuuka mufukaamirire mugamba amazzi nga taddeyo mu kinaabiro akuteekamu empisa kati gyakoma okuteekamu empisa ogenda okulaba nga obufumbo bukyuka kati kuba n'omusajja aba yeewuunya gw'abadde naye emabegako nga si gw'alina kati gwe bw'okizuula nti musajja wange atandise okufuuka atakyali muntu gwe mufuula omuntu atandise okufuuka atategeera gwe mutegeeza ategeere kakasa nti kati ndi mu lutalo lwa kuzimba bba wange kubanga saagala twawukane naye kubanga osanga abakazi abamu n'agamba omusajja wange buli kimu kyonna akikola sente azimpa buli kimu akindeke naye bannaye omusajja wange akoboggoka otegeera ndowooza bannaye omusajja aboggola mu butuufu byonna byonna naye ekyo kijjamu nnemya tokkiriza kulemwa yogerezeganya tandika okuteekawo onoonye obunafu bw'omwami okuba buli muntu Mungu gwe yatonda alina obunafu otegeera ndowooza noonya obunafu bw'omwami oyo otandike okuzimbira okwo okumutegeeza ategeere okukoba oggoko okwo oba okuwugana okwo kumuggwemu tekujja muggwamukufuukira omwami gwe weegomba weetaaga tekujja muggwamu kwolwo kuba luli luba lugendo naawe bwe wali onoonya okutegeera tewategeera kwolwo kyakutwalira ebbanga okutegeera otegeera ndowooza kati nakyo kiyamba obufumbo naye ebbanga lyonna lye mumala nga gw'onoonya nti nze bwakola bwati ŋŋenda oba ojja kgenda mu bifo bingi otegeera ndowooza sooka otegeera oyo gw'oli naye. Amiina tegeera oyo gw'oli naye. Red flags mu bufumbo kintu kikulu nnyo nze nzeyita red flags kyekyo omuntu n'akuboggolera nga mwakeefuna n'okiyitako noga ajja kukyusa nanti naakamufuna nakubira essimu n'otakwata n'ogenda ogimuddiza nakugaba bwedda kukubira tonkwata oli mu basajja n'atandikirawo okuyomba nakyo n'okiyitako n'otamugamba nti munnaye si bwe bityo bwe bigenda okukola oba n'okijjawo mangu mu ntandikwa kati manya buli kyoleka nga ku zero nga mwakatandika kigenda kudda ne bwe munaaba muli mwenna kubanga oyo yaaba omuntu gw'ofunye byakulaga wano buli akayitamu bwe kati n'okala nga kayiseemu n'akeetondera n'agamba yoyo yennyini kagumire ogambe nti bw'oba okayiseeko manya era kajja kukola ki kajja kukomawo ate bwe munaabeera nga muli mwenna kuba wano ojja kuba omulaba 24/7 obeera naye okuva Mande mpaka Mande nduli obadde akwana ng'omulaba ssaawa mu wiiki mweraba omulundi gumu mwesinkana omulundi gumu kati bwe munaatandika okubeera mwenna kitegeeza emize gyonna gikola ki gitandika okuvaayo so tubigumire mwami ntanda tuwumbawumba bufumbo leero nno tugenda batwalamuko kaneneneneko tuwumbawumba bufumbo ssente yange ey'ekikyala nsobola ogikwata n'enjiwa omusajja
mu bufumbo tewabeerawo ssente ya kikyala. Ssente y'ekikyala weeri. Mu bufumbo kati ate y'ekisajja. Omusajja nti buvunaanyizibwa bwe okundabirira. Si kituufu. Mu busiraamu obuvunaanyizibwa bwa musajja okundabirira. Bintu babikwa nagamba obusiraamu buli kigambo ky'owulira nti oba bisimillah kiyina ebyama ebikusika eyo package. Otegeera ndowooza. Kati abantu abasokoola package eyo buli omu abaako ne waakoma. Obufumbo omukyala. Bwe nkwata ssente yange ne ngula sukali mangu ku ssente ya kikazi. Ssente y'ekikyala y'ey'omukazi oyo atali mufumbo. Omukazi atali mufumbo yagala kulemesa abasajja bano tusasula ssente zaffe. Ssente ya kikyala kubanga ye si mufumbo ali omu. Naye ssente z'awakazi baza famire. Ssente zange za famire. Za famire yo ye mwami wo n'abaana bammwe. Otegeera ndowooza ssente zaffe. Era ssente y'ekikyala bw'ebeera awaka wulirizamu ne kano lekanka kugambemukko katono. Ssente y'ekikyala owaza abasajja bagenda otunyaga. Ssente y'ekikyala bw'ebeera ewaka. Nze nga mmanja ssente empitirivu ey'ekikyala. Wuliriza. Ssente y'ekikyala bw'ebeera ewaka yeeyo gy'owulira nti mukwano gwange yanfunidde poloti n'enjigula naye poloti ate kaakati poloti omusajja agitwala. Waliwo agitwala agikaayanira. Naye ssente za famire bw'eba poloti musalawo nti mu butuufu naawe oyina ewammwe tuguze poloti kati zino ziri 7 naye eno yiyo. Nga bwe tunaagula emmotoka mu famire ne emmotoka eyiyo nga ne kaadi yiyo. Nga bwe tunakola nga bwe tunaagira muba mufumba emmere omufumba ey'ekikyala n'ey'ekisajja ndaba muteeka mu bokisi y'emu. Eba yaffe ffenna. Naye essente eba eyawukana. Essente y'omusajja eba ya famire. Ey'omukazi eba ya mukazi. Ekyo nno kyolaba okumanya kya bulabe nnyo ekigambo ekigamba ssente. Sajja batubba. Wulirizamu kino. Omwami wo ali wakaawo gw'oyina ssente eyo gy'oyita ey'ekikyala naye otunda ngoye olw'okuba ogiyita ssente ya kikyala mwami wo n'atuuka n'okkuba engoye ebiraka oba seeki engoye ne zitandika okutuka ebintu nga bw'owooza nti nze y'alina okuweerera abaana ne bagaana n'okusoma ng'ogamba si buvunaanyizibwa bwange. Naye famire eziyina ssente nga zaawaka otegeera ndowooza abaana basoma abaana baba n'emirembe. Omwami asobola n'okumala emyaka 10 nga yasiraana talina mulimu. Ng'amaka gasigala gatambula. Twala obuvunaanyizibwa obwo kubanga gw'olina ky'okola. Naye omanya abasajja kye basasuzaamu. Omala omukola ebyo n'olufunamu kasente n'awasa omukazi omulala. Wabeerawo embeera gye wateekawo oluvannyuma lw'okubeera ng'omwami omukyala olina ssente ate gwe toyina n'otandika omugamba ng'ebigambo ebitalina makulu ng'omusajja era byayogera omubi. Bw'okomawo leeti omusajja n'akubuuzaako nti naye kabiite wayi leero ng'oluddeyo nti nakutwalidde kinaabiro oba bbaafu. Otegeera ndowooza firigi siiri wali genda oggyemu obutundu. Otegeera ndowooza nange kaakati wano bwe nkomawo kati tetuulya emmere n'omulangire obuntuntu obwo oba n'otandika okwogera muli naye ebimukosa nga naawe bwe bikukosa. Otegeera ndowooza kati omwami oyo olunaku lukyafuna ekyokukola mu butuufu nga wamumalako emirembe ebbanga lyonna lyewamala ng'olina ssente. Namumalako mirembe kinga mbadde ngula emmere nsasula ennyumba abaana basoma bambala bakola kimirembe kijemba mumazeeko. Butya ng'ate ye yabadde abikola kubanga si tteeka nti omusajja yalina okulabirira omukazi. Teeka mu busira. Kwerabirira. Ate okwerabira kirala n'okukwata mu nsawo kirala. Nanti kati labayo kati gwe mumwe mwakifuula ssente. Netwogera ebintu nga bannabbi bakyaliwo tewali ssente. Ssente zino zizze mirembe gino luli kwali kukulabirigana. Babanga ne gundi babanga ne bebatunda gold biki. Kwabanga ate nga bamutunza ki kwabanga kuwanyisa leeta embuzi nkuwe enkoko. Otegeera ndowooza ssente zaakajja kati ssente ezo zifudde abantu okubeera omukyala era kyova olaba nga abantu abamu abatategeera. Batuuse ne ku level egamba nti nze bwe mpasa omukazi saagala akole abatategeera. So kino kyetaaga kunogera bunogezi ddagala. Ti bw'owasa omukazi
mutwale nti kitundu ku bulamu bwange era kakasa nti ddala go ge mazima n'abantu be kitundu ku bulamu bwange bw'omala okukakasa ekintu ekyo n'okikakasa nnyo naye n'omukakasa nti naawe eyo gy'oli mukyala wange oli kitundu ku bulamu bwange ne ssente zo za family ebyo bya ssente kati nze mukazi wange akola naye omulimu gwange naye yagukola okufuuka ekyo kye guli kuba ne bwankubadde natandika omulimu naye yagufudde ekyo kye guli kati tugambe nti ssente zize nfune ekizibu nga neetaaga ssente mugambe ntandika okuteekawo embeera ate kakati ebyo bye bireetera abantu oluusi gwe kakasa nti ssente zange bwe ziba zifudde kuffe bwe ziba zigenze maaso ku lwaffe kuba nange bwe nali nteekamu omulimu ogwo guyimirirewo nakola buli ekyetaagisa ne ntuuka okugamba nti weetaagisa kino ne nkwata mu money pass ne ŋŋamba ssente ziizo ne nkola buli kye neetaaga okukola otegeera ndowooza kiba kitegeeza ssente za famire ne bw'oba ozijje kangize wammwe abazikuwawuliriza n'ozireeta ssente ezo zozze wammwe tebaziwa ggwe baziwa mmwe bakikakasa nti baawo tannatereera ssente za famire ne babawa ssente muleme kusula njala si ggwe oleme kusula njala bagamba ssente ezo zigende zibayambe mufune ekyokulya bwe kuba kwambala mufune ekyokwambala naye gwe bwe watuuka eno ng'otandika okugamba ssente zaffe taata wange yazimpadde jjajja wange ani yazimpadde zavudde waffe nange ezange zaava waffe kaakati naye ntandike kuteekawo eyo mbeera so mu mbeera eyo sande yaffe gye tuwola abasajja n'aŋŋamba mpolaayo mba si mubanja mu maka tebawola ssente kituufu kati kigendererwa kyo nkitegedde si kigendererwa kyange tubanja abantu bano naye nkulaba gy'olaga omukazi wakubanja kakati gwe kubamu akafaananyi mukyala wakubanja eka mukyala wange yakuwolako ate nga mpola ki era bwe mba n'obwetaavu nze kye nina okukola mu maka bano ebigambo bye bakozesa agamba ati mimi mpolaayo abiri ngenda gakuwa omuntu oba weewoze bannange oba kyoba kakati ekyo kimugjeemu kisobole obbakuumira amaka nga ganyuma otegeera ndowooza sinze abalaba ŋŋamba abantu mukyejjeemu eyo gye muli kati bwe mukyejjamu omwami bw'ajja wuliriza kano kaba kakwakkulizo kinjagalayo emitwalo 2 kakasa nnyo nti omwami pulogulaamu eyo emitwalo 2 ddala ebakwatako otegeera ndowooza ekimutwaza emitwalo 2 kibakwatako kyagenda okukola so si kimukwatako bwe kiba kimukwatako ekyo kikye nze siwola kubanga ate bba wange bawulira batya ate tumeggana lwako nsasula ebbanja lyange otegeera ndowooza kaakati bw'agamba nti njagala emitwalo 2 nti nga tetulina ssente ennaku zino naye ozaagazaaki tombuuza abasajja abamu agambirawo ntombuuza oba onompa nti sijja kuwa kuba si gwe weetaaga ssente yazeetaaga alina kuba nampisa omugamba nti kuba nsinza kuwa ssente buuli era abasajja awaka awataliwo okutegeeragana kyangu nnyo omusajja oggula poloti ate n'oddamu bawulira nga eri mu kkooti emisango giri mu kkooti so senga mwali babiri poloti eyo gy'ayinza oggula gwe oluusi oyinza n'okuba nga wagitegeera dda nti eriko enkaayana n'omulabula n'otamulabula kubanga teyaggamba so wabawo okutegeeragana bw'agamba nti ssente zino nno zenina ziri miliyoni 13 njagala tugulemu poloti otandika gwe okuyisa amaaso n'oleeta n'otandika okugamba nti tugule Wakiso tugule egundi tugule mu kifo bwe kityo otegeera ndowooza ne mukubaganya ebirowoozo kuba bintu byammwe naye amaka bwe gajja mu bintu byange kiba kitegeeza kyangu nnyo omusajja okutuuka okuwulira tikooleko olwo naye omukazi yazimbadde ennyumba agenda nti oyagala ziraba nti enaakuleetera ka vidiyo zino ennyumba ate ekituusa abakazi ku ekyo abasajja olumu bamanya ebintu byabwe ate ne babeefuulira ne babitunda bino bye tugatte tugule poloti bwe tuba tufunyemu obutakkaanya poloti eyo n'ensanga nga teriyo oba naye tuba tetunabufuna nga ndi mu maka ago ogenda okuwulira nga bagamba awo nno yabadde wali ku sayiti ng'atunda poloti gye mwaka gwo nga taŋŋambye nako
Kyekireetedde abakazi okuba nti tebakyesiga abasajja. Abakazi kyekiri kye nagambye. Kati tuli ku bakazi abafumbo. Tetuli kuba tannafumbirwa. Tuli ku bafumbo. Buno bufumbo. Kati abakazi abafumbo be tuliko. Kati omukazi omufumbo si kituufu kubeera na muntu gw'otategeera. Bw'oba tomutegeera tandika omutegeera. Musome. Twala obuddebo. Twala obuddebo. Musome omuyige omutegeere. Bw'akulema okutegeera ekyamazima oba ekituufu omuntu gw'oli naye si mutuufu. Nga bwe bakubuuza nga ekituufu si mutegeera. Si mutuufu. Otegeera ndowooza. Kuba omuntu omutuufu tasobola kutunda kintu kyammwe nga totegedde. Naye omuntu atali mutuufu muyinza n'okutuuka okugula ekintu n'atandika okuteekawo embeera. Bw'oba toyagala nze mankola endagaano ng'endagaano eri mu mannya gange byekolere. Otegeera ndowooza. Kaakati bwe mba njagala ssente mu bbanka. Otegeera bwe mba njagala kola bwenti endagaano yiyo mwekolere. Otegeera ndowooza. So bwe mubeerawo entegeeragana akuwa ensonga entuufu. Lwaki agenda ottunda? Lwaki endagaano erina kubeera yiye oba erina kubeera yammwe. Ensonga eyo bw'etaba ntuufu osobola omunnyonnyola obukyamu obuli mu nsonga eyo. Kaakati ogwo alina omukazi oba omusajja nga tomutegeera kiba kitegeeza olina ekizibu ekinene ennyo mu makaago. Kuba ekizibu we kifuukira ekinene omukazi agenda kukola akulaakulane akuleke muzibu. Oligenda okuddamu okutegeera ng'omukazi mwanyumyanga ne musaaga ne asekera mu kikonde. Kati oliddamu okugenda okumulaba nga yagenda dda. Otandika okugamba abantu nze ezo ssente zange kategera. So senga mwateekawo okutegeeragana ebintu byonna ebya famire biba byammwe. Tiseriyo nti simanyi ono omukazi ekyo mutuufu mpulira nga kizitowa nti zino ssente za kikazi. Olwo nnyinza okumala emyaka 3 siina ssente za ngoye. Kati olw'okuba olina ssente za kikazi osazeewo engoye zange zikutuke zonna ziggwewo ng'okutte ssente za kikazi. Otegeera ndo. Anti ssente y'ekikazi eba yeewaabwa mukazi. Ssente zammwe ziba zammwe. Mwe muziteeseza zigende ewaffe zigende ewammwe. Waliyo kizibu ki? Ate singa mba nga bizinesi gye nkola omusajja tagiinaamu yadde 10. Ebintu byonna ssente zange era ziba zize. Maama w'abaana ebintu byonna ebibeera mu nnyumba ng'okyali n'omwami oyo biba byammwe. Kyonna ne kyenkoze nga kirala biba byaffe. Byonna biba kwegamba ennyumba erimu amazima n'obutuufu bw'ennyumba. Famire erimu amazima n'obutuufu bwa famire. Ebintu byonna bye mubeera nabyo biba byammwe. Nako ndowooza tukategedde bannange abakyala tubadde tulina ssente y'ekikazi ng'ey'omusajja eba yaffe. Eba ya famire. Bagambye teri ssente ya kikazi mu bufumbo temuliimu kuwola. Era gw'onoowola sooka otegeere nti kyagenda okukola kyammwe oba kikye. Bwe kiba kikye tomuwola. Bwe kiba kyammwe muwole. Ate nsonyiwaamuko katono. Ekyamazima ekituufu kiri nti mu famire temuba kuwola, muba kuwaŋŋana. Era famire bw'eyingiramu okuwolagana eba efuuse endala. Wabula famire oyinza okubeera kati tolaba oyinza okubeera nga nze ndi mwamu naka bizinesi ke njagala okutula. Nenkakasa nnyo nina okusooka okabuulira ku mukazi kuba nnyinza okuba nga banfera. Ne ŋŋamba mukyala wange nti waliwo ayagala okumpa ekintu bwekiti ne bwekiti. Mbadde olaba kuba kusaba fuliraawo awo miliyoni 2 ngenda ekikutule ssente zino zijje kuba ssente n'amagoba agakiriko gaba gaffe. Oba tutegeera ndowooza. Abasajja bakweka ssente. Abasajja abakweka ssente mu maka ago mubaamu ekyasooka gwe kyotaalaba. N'omukazi akweka ssente mu maka ago mubaamu ekyasooka gwe kyotaalaba. Nga ki? Mu ntandikwa y'obufumbo. Mubaamu ekintu ekyali eky'obulabe gwe kyotaazuula nga mutegeeragana n'omwami oyo n'omwami wo
mufutandika okufuuka nti mubeera babiri mu bigambo ebikozesebwa mu neeyisa osobola okugyamu omuntu gw'otambula naye oba gw'ogenda okgenda naye mu maaso kiki kyagenda okubeera eyo mu maaso gye mulaga. Nga tumaliriza olunaku olwaleero tusinga n'olunaku olwokusatu ate omwami abaami batulemesezza ennaku zino ba house girls bamaids baffe betubeera nabo ewaka. Omwami wange singa ayenda ku house girl kiki kyenyinza okukola kuba abasinga bano bane bagenda abamu obusungu n'abuza ku house girl oyo abamu obutabanguko ne bugira ddala nga bw'amaanyi. Omwami ayenda ku house girl wandiwadde magezi ki omukazi omufumbo essaawa zino ali mu bufumbo obwo naye ng'omwami we yakikoze najjo. Oyogedde ekigambo kya muwendo ate ekyo tubadde tugenda nakireka emabega nga tunaleeta abakozi oba mukozi mu makaago sooka otegeera ebbaawo era bw'omala omutegeera omanye wa w'olina okukoma ne balamu bo n'abantu abalala bonna n'emikwano gyo tegeera bbaawo kikuyambe okwewala ebyo ebizibu by'oyinza okugwamu ng'ate obigenderedde naye nga totegeera nti obigenderedde. Omusajja omwenzi ne bw'oleeta awusigaalo ne bw'aba mukadde asobola omukozesa oluusi n'agaana bugaana naye gwe totuuka ku mbeera eyo era bw'okizuula nti bba wange n'abantu abalala balamu be baani bonna otegeera ndowooza teekawo embeera etamusembereza bantu abo paka lw'oli musomesa n'ategeera omwenzi bamusomesa omuntu omwenzi atya tuyamba bakyala omwenzi bamusomesa kaakati awaka weetaaga abakozi gw'oleeta balenzi bw'akubuuza ne mudda mu lwali n'omugamba nti ekikulu olunaku olumu osobola okunswaza tilwaki balamu bange tebajja waka mutuufu saagala kulimba mukwano gwange njagala gye nkwagala nnyo mwami wange naye ntya okunswaza nga mulamu wange oba muganda wange omukwanye n'agaana oba nakkiriza ne mbasanga ngenda kuswala n'agamba nti abantu ate nkufiirwe otegeera ndowooza naye okusinziira obuzito bwo gyendi n'emikwano gyange mwattu giva tegikusemberera nnyo ntya okuswaza nange okunswaza otegeera ndowooza kati oteekawo embeera eyo kitandika okuva mu ye nga bw'atandika okwegaana ne kituuka ekiseera nga olaba ddala kituufu takyegaana kati ali ku reality ng'omuntu abadde tasaala ekiseera kisobola okutuuka ng'ate ye musaaze ddala oba tutegeera ndowooza naye okusaala okutandika okula Mungu n'atuteerawo ebibala gwe nomulaba nga ddala kituufu musiraamu asaala so luli era obusiraamu bugamba ebbanga lyamala nga tannawulutada oba tannayonooneka sigala ng'omugamba nti eswala nnungi mu buli obulungi obuli mu swala ngambe tusaale saala ekiseera kituuka n'asaala kati omwami w'oyo kuba ogenda okuleeta omukozi nga mu butuufu okakasa nti amaka gange gendeetamu omukozi bajja mwagala bba wange si mulungi mu nsonga ezo kitegeera ndowooza lwaki omuleeta nti ate abaana biki n'ogamba nti ate abaana tandika okuteekawo abaana n'abaana abalenzi abo oluusi baba abulabe tubatya ku baana baffe olina abaana oluusi babuwala era naye naafuuka ow'obulabe naye manya nti noono ow'obulenzi byebiri bye nagambye nti n'ow'obuwala naye aba wabulabe ku balenzi kati kyekiri kye nagambye ti okuzaala kikolwa kibi ddala okitegeera ndowooza okuzaala kikolwa kirungi senga oba ozadde weetegese oba mu kiseera ekituufu kati olaba omuntu anoonya abakozi oyina abaana bana ate oyina n'omulimu basatu bonna abeetaaga okusoma ate omwami we mukyankalamu otegeera ndowooza so osobola oteekawo embeera otegeera ndowooza n'otuuka ne ku sseera igamba nti omukozi gwenfuna
alina kukola emirimu misana kubeera omusajja asobola era okudda era ku nsonga y'emu yeeyo naye bw'obeera n'omukozi nga oyina ebyo by'omukozesa ebikuzitoowerera osobola omukozesa n'omuddusa omusajja oyo paka lw'onoomusomesa n'ategeera otegeera ndowooza n'otandika omuteerawo embeera nga tolangira mulangire kuba bw'omulangira obwenzi bwo bwannemesa abakozi maama oyenda ne kumbwa otegeera ndowooza luli nabasanga nono luli otegeera ebintu ebigenda obbaawukana bijjewo ekintu kyammwe kyonna kyonna kye mubadde muzimbidde ebbanga kabeera katono ng'oluusi gwe wakaleeta otegeera ndowooza so olina okuzuula bbaawo by'atategeera bw'obitegeere omusomese paka lw'anaategeera singa oba weetaaga okubeera naye katubasibulire wano olunaku olwaleero bannange emboozi y'obufumbo oba olya toyagala gimala naye akasente k'ekikazi ako ko kannumyemu leero naye katugendere awo obufumbo tebawola ekyo nakyo tukiyize abakiyize awulira ng'endowooza si yeeyo oba nga awulira tokikakasizza nga naawe otuwa endowoozayo kowulira konna ke tuleseeyo mu bufumbo sooka teeka mu comment section ne tudda ate ne tukongerako kuba mwami Ntanda ye waali akyaliwo mwena abalina ebibuuzo byammwe mwena abaagala abeeko kyayogerako gye muli munnange nno waali teeka comment mu comment section subscribing agamba banno basubscribinge bagambe buli lwakusatu mwami Ntanda nno abeerawo tujja kuba nteeka ku Facebook page yange nga ngenda ngitemamu program negiteekayo olw'okwongera okumanyisa abantu nti bannayo olwokusatu tuyina ekyenjawulo bwetyo ne Mondays ne Fridays tulabe skits mwami Ntanda agenda tuwa akatalekeka ate tubasiibule tusinkane olwokusatu olujja bannange eno ndowooza yange nkakasa nammwe abali eyo muyina endowooza naye ebbanga lye munaamala nga endowooza yammwe mugigabira abantu tugenda kufuna ekituufu ekiri mu bye tulowooza naye buli lw'otagaba ndowoozayo n'ogyesigaliza kituufu oyinza osigaza ekizibu so mu mbeera eyo mbasaba muwulirize endowooza yange nange njagala okuwuliriza endowooza yammwe tugatte endowooza ezo tuyambe abantu abo abatayagala kufulumya ndowooza zaabwe batuwa akatalekeka ku bufumbo eri abafumbo n'abali mu mukwano akatalekeka mu bufumbo mugjeewo ebibi ebyo ebibeera mu bufumbo ng'omuli okugamba nti kino kyange kino si kyange obufumbo obubi bubeeramu ebintu by'abantu by'omuntu obufumbo obutuufu oba obulungi bubeeramu ebintu bya bonna obufumbo kwegamba ng'omugenyi bw'anajja nti ate n'entebe ya taata kino ekikopo kyabwe ebikopo bibeera bya famire otegeera ndowooza sente teziba za mukazi sente zibeera zammwe musobole ozikulaakulanya sente amaka agalimu abakozi ababiri abatuufu gakulaakulana nnyo omukyala akeera ku makya n'agenda mu tawuni mu dduuka ly'omwami n'akola naye ng'ekifudde omwami okuba omugagga mukyala famire eyo kati gwe kitwale bw'otyo otegeera ndowooza kati gwe baira nti oli musomesa ate bbaawo akola emirimu mirala sente ezo eziva mu busomesa zammwe so si zange sente ya kikazi sente ya kikazi ereka amaka emabega amaka ne galabika bubi mwe ne mugenda mu maaso so bwe wabaawo obutategeera mu maka gammwe bwe tegeera oba nze ntegeere amaka gatambule buli lw'otegeera osobola okuyamba oyo atategeera okutegeera n'olw'ensonga eyo bannange nkomye wano naye tukyali ffenna ku buli nsonga nyanga kuba n'ekirowoozo kyange Amina. Iko photographer and videography Nkuruma Road ku kizimbe kya Lightroom K08 Mimi's Beauty Femsa Apollo Road after Oilcom petrol station bukawo kalina bbiri eyokusatu kwe tuli ayagala eby'abaana oyagala sharia oyagala ngoye za dresses za bulijjo oyagala shirt dresses oyagala bukaya byonna weebuli n'engatto weziri ez'enjawulo flats engatto z'abasajja byonna tubirina tunoonyeeko so tukubira ku simu 0702935078 tusinkana olwokusatu oluddako ate ne mwami Ntanda nga twogera ku baana tukuziza tukyabaana omwana yeetaga kuzaala ddi ani avunaanyizibwa ku mwana omwana bw'atuuka ku ssomero ovunaanyizibwa bwani maama taata basomesa omusomesa ovunaanyizibwa bwe ye butandikira wa bukoma wa maama ovunaanyizibwa bwe ku mwana butandikira wa bukoma wa
omwana ani alina okumubuulirira ng'agenda mu bufumbo byonna tugenda kubyogera omwana ow'obuwala bazadde be bandimubuuliridde ng'agenda mu bufumbo oba agende ewabasenga be baba mubuulirira n'olw'ensonga tova kuno tova ku Lwokusatu beerako bubeezi ogambe ninze leero balina ki tugenda kuba n'ebintu bingi ebyenjawulo tugenda okwongerako tweyanziza tweyanzege mwebale kutwagala mwebale kutuwagira subscribe comment like share nyiga akade akagenda okunotifyinga nti kati tukoze eki tutaddeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.